efiiriddwa a fighter jet aboard aircraft carrier operating in the Red Sea. Ennyonyi ya America ebuze oba egudde mu mazzi oba bakubye enkube n'ekitrakita nakyo kibuze. Babitegeera ataddeko Pal FM ekkulira omuntu wa bulijjo ku kyombo. Ennyonyi ya America ku kyombo, a US fighter jet n'ekitrakita bibadde ku kyombo were lost overboard an aircraft carrier kibuze. Nyonyi ki bagiyita FA-18E Super Hornet. Ebuze tebagiraba ku kyombo. Omanyi nabagamba nti bino ebyombo bye bayita aircraft carriers ebitikka ennyonyi America ebiina nga bwaguuga osobola okugatta ebisaawe by'omupiira nga 5 okufuna ekyombo kimu. Kaakati bagenzi okebera ku mazzi kwe bali, bagenzi okebera nga ennyonyi gye bayita FA-18E Super Hornet n'ekitrakita nga tebiriiko. Kati bakuru members abali ku kyombo bwe bagenze mu Hanga Bay, ekyombo kye bayita R.S. Truman Hanga Bay, ennyonyi gye zibeera ku kyombo kuno ku mazzi. Nabagamba nti giyite barracks y'oku mazzi kubanga bwaguuga. Bagenze okugenda mu Hanga Bay, bagenze okubala ennyonyi emu nga teriiko ng'eri missing n'ekitrakita nga kiri missing. US FA-18E Super Hornet fighter jet nga teriiko. Kaakati bagenze okubala abantu oba ba personnel abali ku kyombo kino be bajja nabo nga bajja nga bonna kwebali. Ennyonyi teriiko, ali yagibbye bye basobedde. Kale nobwe bitebigenda maaso n'okuleka nti mpuliriza bitambula netutegeera nti tiimu ey'ekyombo kino kibayita R.S. Truman Carrier Strike Group bagenda maaso n'okuba nti beetegereza n'okuzuula ennyonyi yalazeewa, kyokka bavudde ne bategeeza nti still missions zaabwe zibakyaliko ziri. Bagambye nti Air Wing eno remain fully mission capable, bakyasobola okuba nti balwana yadde eri yabuze. Kati nti bali mu kugyetegereza. Jjukira nti ekyombo kino kiyitibwa R.S. Truman, kina squadron zimwenda. Bayina Air Wing, bayina 3 guided missile destroyers, bayina Ticonderoga class cruiser USS Gettysburg n'endala. Kakati batandise okunoonyereza ennyonyi yagudde mu mazzi yalazeewa naye nga tebakitegeera. B'Amerika bagenze okwetegereza okugenda mu Hanga Bay, ennyonyi nga teriiyo. Kyokka ekyewuunyisa bali ku mazzi tebajjukira bagideployinze naye egenda ne bagikuba. Tebannaba kukitegeera bulungi naye nga bamaze okuleka nti bakakasizza. Bagambye nti ennyonyi yabuze ku kyombo ne tractor yabuze. Babeerako n'ebitrakita ebibayambako okubaako bye batawinga. Kati n'ekitrakita kyabuliddeko. Kyokka bijjidde mu kaseera, ampuliriza, bijjidde mu kaseera ng'ejjo nabagambye nti drone gye bayita MQ-9 Reaper yakubiddwa ebalirwamu bukadde 200. Naye ate era buli amalala ge tulina ga latest amakya g'olunaku lwaleero gategeezezza nti drone ziri 3 ze baakakuba. Kasookedde nga America atandika okufaafagana ekibiinyi ekitibwa ekya Houthi. Drone ziri 3 nga za bbeeyi za mutawaana ziri missing. America ye bwamukuba tatubuulira, ye bwakuba nga atubuulira. Kati gana ag'okumukuba gajja luvannyuma gali ng'akubye ago gabeera mainstream mangu gakufuna. Era ogenda okwetegereza nga olunaku oluyise nga bagamba nti America ennumba z'akoze ku pooti ey'e Hodeida mu ggwanga etibwa Yemen asse 30 ng'amawulire gategeeza. Of course kiba kituufu kubanga n'ebifaananyi tubifuna ne video tuzifuna, naye America bw'aba yakubiddwa kizibu okubitegeera. Kasitaba ng'America gwe bayisizaamu eggaali
kakati babadde bakuba port n'obutambi ne buvaayo babadde balagenyeza America nga zisituka okuva no mu Red Sea ne zigenda nga ziva ku byombo bino byenkubulidde ne zigenda zikuba ne zikumawo America ne batuwa obutambi bo bwe babakuba teba nga basirika bati kati gabeera gavaayo luvannyuma kakati gavuddeyo galaze nti bakakuba 3 drone ez'omutawaana musajja bwakakuba 3 America tayogera asirisibwe kye tatubulira nti bamuchapa okuba naye naye bakola ki bamuchapa nga bigenda maaso nokuleka nti bitambula wenna ataddeko Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo banoonya nnyonyi n'ekitwakita byagudde mu mazzi tebannaba kutubuulira nenga batugambye nti ne drones 3 ezimu kwezi z'omutawaana MQ-9 Reaper class nkubeza jjo. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality omuntu wa bulijjo. Swira y'okukisenge. Weewaawo Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo webale tuwuliriza tukomyewo mukulika eyo mu Red Sea etubadde mu America mangu ddala tukurosinze ne tukomawo Entebbe munnange nno kandi kuviire ku ntono nako luyise cabinet meeting yabaddewo nga bw'okimanyi nti buli lunaku Uganda etuuza cabinet Entebbe ba cabinet ministers bagenda maaso n'okuleka nti batuula okubaako bye bakkaanyaako kakati n'olunaku oluyise cabinet meeting yatudde ffe tetwabaddeyo of course wabaddeyo nswera kakati gereese etubuulire kyekigenda mu maaso twategedde nti mu cabinet meeting bakiresolvinze era ne bagenda maaso n'okuba nti bakikkaanyizaako ne bagamba nti ddala kituufu bawanayinki ba civilian balina okuddamu okgenda mu kooti ez'amagye. Yes, mu meeting eyatudde wanayinki civilian kooti y'amagye. Yes, tutegedde nti olunaku olwaleero nga terunnaziba of course nga tusinziira ku kyabadde ejjo mu cabinet meeting olwaleero nga terunnaziba ababaka bannakibiina ekya NRM bonna bagenda basamoninga mu State House. Nampala waabwe gwe bayita Dennis Hamson Obua asuubiddwa olunaku olwaleero okuba nti fact tutegedde nti announcement yagenze dda maaso n'okuleka nti yakoleddwa dda ennaku z'omwezi nga 2 May State House Entebbe ku ssaawa zigenda kubeera 6 bonna bamaze okuba nti babayita bannakibiina ekya NRM announcement bagifunye naye nga ekigenda batwalayo tutegedde nti okusinga etteeka erya UPDF Act erigenda okuba nti likolebwamu ennongoosereza the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 tutegedde nti lyamaze dde okuba drafted era lyali forwarded eri Ministry ey'ensonga za Defence and Veterans Affairs for scrutiny and comments. Baba wadda kati mu cabinet nga bwe magambye nti yo kyawedde dda bagambye nti kituufu wanayinki adde mu kooti y'amagye